there are things we must stop really. Twina reforms tuteeka kukola nga nnya zibayita legal reforms okuleta etteeka nti omulyake wakwatibwa ate omba mwinta mambaga nti ateberezebwa wakwatibwa first of all taweebwa bail kimu ekyokubiri omusango gw'obulyake tugusukka ku myezi 5 ngo tuguwozezesebwa ne gumalizibwa ekyokusatu oli oba nasanga kusinzira obubbi bweyakola bwenkana ebibonerezo bibeere nga bwebityo bitambula naye onalidde project number oba kawumbeko esente oyo tumuteekeko nti bulwakuna tujja kukuŋŋaana ku State Square tubatemeko emikono omukono gwa ddyo osanga tagwina omanya nti yali mulyake oba tubakubenga amasasi to make corruption risky ti waliwo omuntu ayesimbyeyo okuva ku chairman LC1 okutuuka ku president abalunzi bwebatasaba sente oba ebintu temaguzoyo muteesa naye munange masanda gafene kintu kibeerawo talinako avaako musajja yogedde naye munange wano nebatandika kukarakata ku bulago obu ne bulyake butandikirawo so butwanga twagala kulwanyisa bulyake tuteekwa kukola ebintu nga bina. 1 manifesto ya mwami Museveni mwabano kwemba mugitunulamu terina makulu. Manifesto zonna zibiruddingibwa ku bintu bino wamanga biba bitono nnyo ebyobulamu ebyenfuna n'otunuulira ebyokusoma eruwero yes mwami Museveni takoze nnyo naye waliyo kino ekikoleddwa gwe weruwero gwolina okumpa ati kati gwe w'amawulire gonkaka nze kugaisiina kyendaba omusajja aliweeyo waffe n'amugamba sebo tusabayo ku kkubo lya kolasi n'amugamba nti walunzeeko ku mbizi n'ogiteeka ku kagaali ogitwale mu katale nekugamba wompisa si wa kolasi. Agenda ya Museveni yakwavuwaza Muganda na kumutwala abawuliriza musiibyeyo mutyanno eddakiika eryemu eyakayita ku ssaawa emu eyakawungezeko olunaku olwaleero olunaku lwakusatu ennaku z'omwezi ziri lumu omwezi gwa 10 omwaka 2025 gugenderedde guno. Nze Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako mukulike abanyuse abakyakola mugende mu maaso abalwadde nnyongera okubasaasira muganda wange Sulaiman Boogere oli mu kirokolaawo naye ng'oli weseeta namanoga bannange bagundi bakasolo bakomyewo abantu ate nno obwana buto bwe buti olaba obwana obuto naye bukasolo obwo bulumizza abantu bitundu by'e Kawempe naddala wansi eyo n'ebitundu ebirala ab'ebyokwerinda naddala ekitundu poliisi eya Kawempe nyongera okubategeeza ensonga eno twaliramu n'eya Wandegeya poliisi kyendala eyinza okutubeera okumpi awo poliisi ezo ebitundu ebyo ebibinja ebyo ebyabakasolo ebyo byakomyewo Kasangati byakomyewo ne mukwano gwange Sulaiman Boogere muvuzi wa boda yali alina gwatutte omukyala bamuyita Agi ne babakuba ne babajjako essimu naye yagezaako okulwana mukono guno ne gujja ate pikipiki n'egwokya ng'agezaako okugutaasa waliwo ne mukwano gwange ndaze ekifaananyi kya eyali omukozi we naye nga baamukubye mu mutwe wano kumpi akawompo bakaase. So ab'ebyokwerinda ba RDCs ne ba deputy RDCs mu bitundu ebyo ne ba assistant bammwe mmwe ba security head mwe mukulira ebyokwerinda mu bitundu byammwe munoonye ku nsonga eyo nsonga y'amaanyi ate naddala mu kaseera kano abantu ke bagenda mu byobululu bantu bava mu zi campaign zaabwe ne basooka ne batuulako mu zi meeting za kakuyege so ng'oggyeko ebyo n'abantu abalala abatambula obudde obwo abava mu masanyu gaabwe nga tebalina mutawaana abava ku mirimu gyabwe nga tebalina mutawaana naye ne babatuusaako ebisago. So njagala okusaasira n'abalala mwenna mu studios nina commissioner owa RDCs ne ba RCCs commissioner Bamwine Fred munakibiina ekya National Resistance Movement mulina wano
President Museveni olunaku lw'eggulo yalonchinze manifesto ye okukuuma ebyo bye tulina ate n'okwongera ku bugagga ensi esobole okutambula obulungi. Nina omukulu Paulson Lutamaguzi Semakula Honorable mbaka w'abantu ba Nakaseke South naye waali munnakibiina ekya National Unity Platform era nabo manifesto bagironchinga kusobola okulaba nga eggwanga lidda mu mikono gyabo bo be balaba nti be batuufu okugibeeramu. Bwana Bamwine lamusa kubawuliriza. Hubali nyamukulu Evans njagala kutwala mukisa guno kusookera ddala kulamusa kubatuuliza mwenna bali ku radio eno yaffe Nganzi Simba abafunye ebizibu tubasaasira abafunye ebirungi tubasanyukirako. Njagala kuyuza eggwanga okutwaliza wamu okulaba twatandika process oba emitendera gy'okulonda ntutuuka mu kusunsula ba presidential candidate twatuuse ne mu kutandika campaigns buli stage ebankulu tugituuseeko ng'eggwanga era nyongera kubakuutira okubasaba nti gimuwangaalira laba ntusaba kalulu laba ntuwagira muno mu mirembe nga tukozesa muno kubanga ku nkomero okulonda bukugwa tujja kusigala ng'abana Uganda. Ekyokubiri njagala kukubiriza mwena batuwuliriza nti wadde ekiseera kya campaign kuzaaba beesimbyewo kunaffe abutuzinooya abutunoonyeza obululu naye nga tonaba kuva waka laba nti olina emmere y'okulya n'okufisako n'otunda. Kambagalize okuwuliza okulungi. Honorable Lutamaguzi lamusa kubawuliriza mukama wange. Neyanziza nnyo ssebo nzikiriza okubabuuzaako naye n'okubuuza ku bansindika mu palamenti abantu b'Essemutombo balamusizaako abeekapeeka Nakaseke Kasangombe mwebala okukola mbaako kati mu kyalo naye nsanyuka nnyo enkuba ebadde ennaku zino tetonya naye lwaleero yatandise okutonya emala. So njagala kwongera okukubira abantu baffe omulanga naddala b'ekitundu kyentwala ng'omubaka wamwe wa palamenti. Nsanyuka nnyo buli muntu ng'ali bize. Nsaasirako nnyo muzeeyi mubiru bimotoka awo ekikwata eyabbiddwako enteeze. Obubbi bw'ebisolo ne waya z'amasannyalaze bifuuse ekizibu. Nze oba ndowooza nti abasajja bano abatufuga be baasalawo okuteekawo akabinja akabba ebisolo tuleme okubaako ne kye tukola. Embuzi bazibba, ente bazibba, basobola okunoonya omwana w'NUP nti alina akakoofiira naye bagaanye okukwata ababba ebisolo. Obwavu bugenda kuluma abantu bannaye bassebo ne bannyabo muli eyo muli mu lusaago tokyalina luli omuntu yagamba nkalunde ku kabuzi naye olwaleero okulunda embuzi okujjako ng'ogikuumira mu nnyumba oba ogiteekerawo ekisaakaani. So muzeeyi bimotoka nkusaasiddeko nnyo mbadde nva eyo mukulu nkajja n'aŋŋamba musanze awo ku miwanje n'aŋŋamba nti bakubbyeko ente ezo n'owunga omu ku kanoni waffe Kampujje Timuna ekimu ku kyamuviirako puleesha okufa bamubbako nteze. Ewaffe ente bazibba ente embuzi buli kimu tulinga abatalina na gavumenti. N'otuuka ku poliisi Nakaseke basajja batalinawo yadde kapikipiki n'alina akapikipiki kafaafa era baddayo busabire eggwanga lyo naye nga okwata ssente biliyoni n'oziwa kimanyi NRM flaga bearers batandika okugulirira abantu ku byalo. So mbasaasirako nnyo era ngenda kulwana nnyo ssebo mukulu Jeno Muhoozi Minister wa Internal Affairs. Obubbi bw'ebisolo buno waliwo abakungu mu gavumenti abaabuteekateeka nti tubbe ebisolo mu Buganda tubabuzeeko kye bakola babeere mu bwavu kuba kati n'ebirimibwa byonna tebikyategerekeka. Luli omuntu yalundanga akateeke n'alunda akabuzi ke n'alunda akabizi olaba twala embizi ereekaana ennyo n'osanga nga nayo bagitutte ne babba enkoko. Kino se mukama wange oli mu kuseka naye tuli mu lutalo lw'amaanyi. Kituufu. Tuli mu lutalo olw'obwavu. Obwavu bugenda okubaluma si mmwe mulindirira obukunkumuka eyo mu byalo ne batandika okuba obukunkumuka nga bwe bazanyira ku bwongo. Ntandise n'ekyo nga nsaasira omwami oyo manyi pain gy'oyitamu. Nnoonyezaako mukyala Nankabirwa Kanoni Honorable Minister Nankabirwa n'oŋŋamba obadde bizemu naye ne waya z'amasannyalaze bano ababba waya z'amasannyalaze si bantu ba bulijjo.
ewaffe luli ebuyungu awo bafaaza bababbakaawo ekivule ne bababbako waya ne bajjanga basala ne babagoba ssebo ne bakomawo ne basala kati nategedde ekifunfugu eno nayo babyeyo nayo waya z'amasanyalaze ekanyogoga baazibba bantugamba buli kaseera tugenda kuzireeta tebaleeta n'ebitundu ebirala byonna bagenda bazisala so mukyala Nankabirwa mutufune special security ekuuma waya z'amasanyalaze ffe waffe luli ne bw'omutemako emikono ng'abadde abba waya z'amasanyalaze tukuwa n'ejjambiya omutemeko ne bw'otemako omuntu emikono ng'abadde atubbira embuzi oba bbente awo naye tukuwa n'ejjambiya kuba tukooye embeera gye tuyitamu okuggyako bano abavubuka olumu abakozesa effujjo nga kati mbadde mpiseeko mu Nakaseke ne banga waliwo abavubuka baffe poliisi beeyigga nti waliwo omusajja eyattibwa mu ngeri etategeerekeka nisaba basajja baffe abapoliisi si buli mwana wa bodaboda nti yatta omuntu oyo mulizolovinge issue ezo mu mbeera egira njagala kusaba olunaku lw'omukaaga mbadde ninayo meeting yaffe abantu baffe ab'e Nakaseke ng'ekwata ku kkubo lino eryawo obulenzi Nakaseke Kapeeka okubasomesa nti bano abasajja bagamba bo tebaagala kusasulira kkubo eryo naye olw'okuba nti President Museveni asuubira okuggyako mu bitundu eyo ebbanga eritali lyewala bampadde amagezi nti president bw'aba anaatera okubayo gundi bateekayo security tetwagala gitaataaganya so olukiiko lwaffe tubadde olw'okuba nalwo kusaza tulongeddeyo mu maaso ate era tuteekateeka President Robert Kyagulanyi Ssentamu agenda kujja e Nakaseke nga 9 muluke emikeeka gye mugenda omuteera mu kkubo muteeketeeke ebitooke twetaaga atambule ku at least half a kilometer ewaffe Nakaseke ng'ali ku mukeeka bw'oba tolina mukeeka funayoko olugoye ne bweweerekereza oba n'ogula ekitengi n'okiteekawo kubanga embeera gye tulimu si ya bulijjo ssebo neeyanziza nnyo omukisa guno gw'ompadde akawungezi neeyanziza nnyo neeyanzeege embeera gye tulimu ya kalulu mwami Kyagulanyi olunaku olwaleero abadde mu bitundu ebyebusoga mu district ey'ekaliro n'ebitundu ebirala n'olunaku olwajjo yabaddeeyo olunaku olwajjo mwami Kyagulanyi yagezezzaako okutambula yabadde Buyende eyo ng'avaayo n'ayitako mu bitundu ebirala yakomekkereza ng'ali Namwendwa naye Namwendwa mwami Kyagulanyi yatuusewo ndowooza ssaawa 11:30 almost nga abuzaayo eddakiika ntono nnyo obudde bwa campaign buggweko oba nga buweddeyo naye ng'ekyo kyavudde ku makuba agamu ge yabadde alina okuyitamu ab'ebyokwerinda bwe baagaggadde ate n'ayitira ewalala ne bimufuula okuba nga yatuuse ekikeerezi mwami Museveni olunaku olwajjo yabadde mu bitundu by'e Luweero ng'atongoza manifesto ey'ekibiina kye NRM era gye twagala okutunuulira ku ludda luno olw'abamwine ne mwami Lutamogozi naye ya Nuupu Weeri okulaba embeera eno bwana bamwine era so nzikiriza kuliseeyo nnyo Bishop tubadde ku kkanisa ye Timuna Church of Uganda leero Bishop w'abakristaayo owaffe oweeruweera atwala ne Nakaseke tumukulisaayo nnyo tubadde babadde bateekako emikono n'okuyozaayoza mukyala Kawooya e Nakaseeta wali ewaffe okuba nti omu ku bataddeko emikono n'abagole bonna mbaddewoko naye nga ne tugenda mu kuziika waliwo n'abeffumba abaafiiriddwawo Timuna wenvudde n'engende Semuto so nkulisaayo nnyo Bishop kulikirayo ddala n'abakristaayo abadde ku Timuna Church of Uganda bwana bamwine bwe nawuliriza mwami Museveni n'okusoma mu manifesto tulina okukuuma ebyo bye tulina ate tulina okubikwata obulungi tulina n'okwongera okutema amakubo ag'omuntu okubeerako ne kyalina okufuna obugagga omuntu okugaggawala mu mbeera eno mwami Museveni ebintu bingi byakoze era n'ebimu byalwanye naye mu manifesto eno bwe nagenze nengisomamu ekitundu kye naakasoma si yonna ebitundu ebimu n'ebintu ebimu bye yazze ayogera emphasis yagitadde nnyo ku kulwanyisa obubbi abo abalya ssente ezirina okukola kakati ng'ez'emyoga eza parish development model ez'abavubuka zonna ezo n'abakozi ba gavumenti abalya ssente era ng'agamba nti okubakwatako basibibwe ebbanga erimala siri akubata kumala gabata abalamuzi ne bajja mumuwe beiro poliisi mumuwe bondi ate n'ekirala
abakuuma ddembe naddala abapoliisi n'abamu abakulu nga mmwe baabamwine baala DCs baala CC okozesa woofiisi zammwe okubeera emabega w'abakozi b'ebikolobero ebyo wenna bisomye nenzijukira yali 2011 yali 2020 ekisanja kino nga kivuddeko kino kyamalako naye ate kiri ekirala yali kololo n'agamba kakati uniform nali nagijjamu ey'amagye kati njizizzaako nga ekijinzizisizaako oba lwaki njizizzaako kulwanyisa nguzi ebyo byonna bw'oba obitunuulidde ndabamu okwetolola naye nga pointi eri mu kulwanyisa nguzi ng'oggyeko n'obubbi twagala kumanya tunaasobola okukuuma bye tulina ng'abantu nga abalina zi woofiisi n'ab'amagye bakaaba emisaala mitono abapoliisi bakaaba emisaala mitono mulimu abali enguzi tebabafaako bagulirirwa ebyo ne biggwaawo manifesto ya Mwami Museveni ako kenkyano koddeyo kubanga kikulu nnyo eri munnayuganda oyo yenna eyeekolerera tugitunuulire ono mukulu Evans eyekibiina kyenaalemu si ya Mwami Museveni ya kibiina kyenaalemu Mwami Museveni ye yagisomye okusookera ddala okusomezebwa kw'abannayuganda oba kwa Uganda bye bantu okusoma emitwe gy'amawulire ebijambya byayise tubuuza byayisewa byayise bitya nze byenjogedde byayise kakundi kawempe ne ba victims zimbali no abo wadde nze tonjogeddeeko I've taken it kubanga bano abaana bali buvunanyizibwa bwange ekyo kyo saagala kulimba abo there are things we must stop really kituufu kubanga tosagamba nti wali abantu tebayitawo bano alina akafuuka RDC erubaga waliwo ekitundu gundi munateete baali bakiyita Beirut then waliwo ekirala kiri eno saidi zerunguja baali bakiyita Kosovo kati bano agenda kubuuza nti Beirut bwobanga toli wa muntu tosalayo era nabawo emyezi ebiri nti nga sinaba kumala myezi ebiri Beirut ejja kubisaanyizibwawo ne Kosovo kyekimu so era tutasobola kubikirira nti abantu batandise kuba bantu obuteeyimbwa amanye badiya we cannot allow that so ejo nja kulaba nti at least wano weyogedde kawempe butubanga ndawo tufunye n'amawulire awalala we must do it tebisi byakuteesaako naye ekyo kikwatagana ne bwobadde obyogera eringa yabadde asoma manifesto ya president mu kimu ku ebyo byayogedde yagambye nti emyaka gino etaano gitandika wadde tulina eddembe peace naye security teriiwo wakyalimu obubbi wakyali mwami temaguzi obubbi bwogeddeko wakyalimu obutemu kati nga bwoyogedde now that is the core we must deal with but lwaki ebintu byekika ekyo bibaawo ntera kubuulira abantu nti bw'olisanga abatemu oba babe bali mu kitundu nga chairman LC1 tayogedde chairman LC2 tayogedde kansala tayogedde kati nga wano mu bibuga maybe even mayor DPC tayogedde OC tayogedde tulinayo bagiso awo kitegeeza nti waliwo kubaani that one ekyo tubakulimba so we are in all way out wadde tujja kulinda President Museveni asooka alondebwe omulundi omulala oguddako this is work in progress kyekyo kyo tukitandika leero naw kiri kyobuuziza ekyobulyake 2016 president bwe yali akamala kulondebwa nasinkana parliament yabagamba nange mwena muli bantu bapya bakamala kutulonda tuyamba bannayuganda at least tubawe ekirabo nga munyambye tukoze etteeka erimalirawo ddala obubbi omuyita obulyake abakwasi b'abakazi rapists abakonzi bya economic saboteurs abo tulabe nti bw'abakwatibwa
sibya kumuwa bail n'afuluma. That was his request. Bwe yamala kusinkana parliament mulundi gwasooka abaka ba parliament aboludde oluvuganya gavumenti be basooka musajja ono etteeka lino kirabika linga lireetera ffe. Kati bano abavuganya gavumenti bafuuka ddi bakwasiba abakazi ategetinga ffe. Era nze ng'omuntu emirundi gyonkyazizako wano mbagamba nti bwobanga olina ebbwa oyagala tuwone olukwata n'olyoza musaayi negutiiriika n'oteeka eddagala noluwona. Naye bwobanga tulyoliza bwoti ebbwa lijja kusigala n'okugulu bayinza kukusalako. Era nze nyina endowooza tulina reforms zituteeka kukola nga nnya zibayita legal reforms okuleeta etteeka nti omulyake wakwatibwa ate ombaga nti ateeberezebwa wakwatibwa first of all taweebwa bail kimu. Ekyokubiri omusango gw'obulyake tugusukka ku myezi 5 gwe tuguwozezesebwa ne gumalizibwa. Ekyokusatu oli oba n'asanga kusinziira obubbi bwe yakola bwenkana ebibonerezo bibeere nga bwe bityo bitambula. Naye onalidde project number oba kawumbi k'esente oyo tumuteekeko nti buli lwakuna tujja kukuŋŋaana ku State Square tubatemeko emikono omukono gwa ddyo osanga taguyina omanya nti yali mulyake oba tubakubenga amasasi oteekerewo ekibonerezo ekisemberayo ddala to make corruption risky. Bwe tunaaba nga tukoze ekyo nitugaza musemateeka yaffe ninzira ninkutugula wano mu studio taba mwina teeberezebwa nti atuze Evans naye yabaddewo n'abantu balabye naye kamera zabaddewo ateeberezebwa. Oli ne bamukwasa sente z'okukola oluguudo obutabalika bonna n'akola biliyoni 5 ateeberezebwa nti yazibulankanya n'osanga omusango gw'obulyake guli myaka 20 kubanga jjukira bugukusinga wano mu high court olwaddembe kujulira mu court of appeal. Court of appeal bugukusinga oyinza kujulira mu Supreme Court. Kati egyo emitendera bw'ogenda ogiyitamu myaka 2015 naye sente zagenda dda ne projects nga zagenda dda. So to me bwe twanga tuwogera ku bulyake ani oyo yavuddeyo agamba nti nange kituufu ekyo nkikiriza kukulwanyisa kubanga tulina okusoboza ku nene Muhammad Tamaguza ayinza butabyogera kubanga kati ayesimbyewo ti waliwo omuntu ayesimbyewo kuva ku chairman LC1 okutuuka ku president abalunzi bwebatasaba sente oba ebintu Tamaguza oyo muteesa naye munange masanda gafene kintu kibeerawo talina kaavaako musajja ayogedde naye munange wano ne batandika kukarakata ku bulago obu ne bubulyake butandikiraawo. Kyovula the type of campaigns we have now naddala kuzuuka ku baka ba parliament it is a do and die. Tuwali wayagala kolekera munne kubanga guno kati gwafuuka mulimu omulungi oli agenda nakola mu calculator nakuba calculator n'abantu buntu nyumba 2 n'eziteeka mu campaign zibasente meka bumbi 2 nti myaka 5 nja kubanza gye meka bumbi 10 tayi businesses ekola n'ayingirawo naye bw'ali banga ayiseemu n'agenda eri bali batakomye otubuuza kubanga ye yajja n'omusabo mwenge n'agukuwa n'omuwa kalulu kati kalulu kuwamu emyaka 5 tiginagwa n'obujandibadde nga giwedde ayinza obutakoma wugyoli n'agenda w'omulala kiringa bwogwo n'agula esaati eno oliwo namusaba esaati n'agimpa nemu esente tasaba kunsinkana mukuwa ati nga tokomangawo sikusuubizanga nti nja kudda n'esaati ekyaliwo emyaka 5 tiginagwa. So bwetubanga twagala kulwanyisa bulyake tuteekwa kukola ebintu nga bina. 1 okukkiriza nti Uganda yabonna Uganda bonna kyenkanyi si mumpi tukkirize nti
omulyaka ena akussa buli omu yenna mu ngeri ye kubanga kaba kalande bw'oli bwaliyo sente z'eddagala omuntu agenze n'atajanjabibwa ajja kugenda kulima n'atalina maanyi ga kulima famire efunye enja bwe bityo naye kyembi bwe tutandika olutalo olw'ekika ekyo fena tunakulakawo abakwata emisango gy'obulyako ennaku zino ani baali batute mu kooti nga kooti tejjudde buwaabwe oba basaba naye oba musinzizo lyonna bakutte oyo kubanga waffe yabadde gende kubati yabatemezaako so we must fight corruption brutally nga totadde mu ddiini totadde mu ggwanga totadde mu kibiina ky'ebyabufuzi totadde mu nasoma naye totadde mu kubanga corruption is bad for the country. Neyanziza ampuliriza omulungi nja kukoma wa mwami Bamwine bwana Lutamaguzi bwana Bamwine omuwulidde mwami Museveni akyali mu ntebe ebimu ku bimulwanyisa era ebimu wakanyisa ekibiina kya National Unity Platform bye bimu ku ebyo era naye nga byayogerako ebimu bwabyogerako tebituukirira nga Bamwine agambye nti nno beiro babawazaaki ezo yagamba tezirina kubaawo mwe ng'aba National Unity Platform manyi buli kimu NRM esoma mu kyammwe nammwe ne musoma mu kyammwe ekiri ewammwe kivuganya kitya ekiri erudda luli ku nsonga y'okunoonya obukulembeze n'okutebenkeza eggwanga. Njagala kumwebaza n'okwebaza abatuuliza Father Safari nkulamusizaako nnyo awo ekiziba Nakaseke mukulu Kasaana Saamu Sebe Namutamba we baletuuliriza ne mwami Sensoge Kasa Ngombe kansala z'Olugume ne mukulu Bisaso Dikashe Semuto ne Kavulwe Nakaseke kusasa kakati mwami ne mukulu Kayinge Germany seba kutumiddeko nnyo se mukulu Kayingo ne wandiisa nga 22 omwezi guno gw'Okitoba nsimbula we timuna ku kisaawe ku saa 6 sebo nkyetaaga ebintu bingi sebe bikozesebwa mu kwewandiisa tugende ku kakati mwami Bamwine nsanyusiza bakamye kakati abantu kati ngabo Balutamaguzi ababeesimbyewo ebyobufuzi kufana kuona kituufu era n'agamba nti abantu basaba ebintu fewe tuli wano abamu ab'NRM baddidde esseppiki ne sowaani ezibadde mu ministry y'ebigwa bitalaze ku parliament ku office of the prime minister ne baziwa bafulaga bearers zamwe esseppiki n'amasowaani mu bagende nga babigabira abantu okubagulirira ng'ekyo tonaba kuvayo kukivumirira n'enkumbi nga tokimanyi kuba babigabye wano in fact babadde babaliridde buli kyalo $5,000,000 naye nawulidde nti balonzeemu bimu ne babiwa emitwalo 3 songa tonaba kugira soka wetunuleko naawe olabe nti naawe gyoli si watuufu ewaawe ebisinga nzikiriziganya nabyo naye kati okusoomoozebwa kwe tulina okulwanyisa obubbi tekukyaliko bibiina bya bufuzi tukkirize nti eggwanga kati lirimu babbi naye nga abasajja bano abaali badde balwanyisa obubbi ate be basinga obubbi lwakuba obubbi bwabwe buli sophisticated babbira ku peeni era bwe neewuunya nnyo onkulidde oleeta ekiteeso nti simanyi mbw ababbi babatwale ku State Square bakama abo bajja kubatemako emikono bonna musigale nga ku bubbi bwe balina abo bonna boolaba abo era bwe kitandikirawo bakama bonna teri alutonda kubanga ati wakuba obubbi bwawukana mwe mutunuulira buno obwabatwala buseppiki fe omusajja omu Museveni yatuwa ekyuma ewaffe ekya kasooli ekikuba kasooli kiyamba abavubuka naye omukungu wamwe ku kitebe ky'NRM nabba ekyuma kyaffe era ne bawandikira General Salimu Sale nti batuwa ekyuma kyaffe ekasa ngombe ekyabavubuka omukungu w'NRM ku kitebe kyammwe n'akibba ero jogendo onoonyerezeeko ewa General kakati obubbi tusobola okulwanyisa naye tewaliwo commitment okwataani kubanga bano abasajja bajja mu sisiimu yaabwe bagizimbira ku bubbi na buyaaye okujjako nga tonaba kutegeera nti eggwanga lino balyeze tetukyalina kye tusigazaawo basooka ne badesigninga programu esooka eyavuwaza abantu otuukeeyo mu abantu bonna baweddemu essuubi kati zino manifesto ze babasoma bazireka ku mpapula
era kye nagambye His Excellency Kyagulanyi Center mu kutambula kwe tubadde tetunaba kujoininga manifesto kye weerabidde twagala kuzaamu abavubuka amaanyi ne bannayuganda zino sente ze baabaweeza emyoga sente za PDM sente z'abavubuka ez'abakyala singa muba muwadde Kyagulanyi akalu tugenda zibasonyiwa tomulina kuzisasula olaba abasajja bano abajja mu buyinza eggwanga terigwe mmabanja terisobola ate kati dirwe tuteewola Parliament kulokubira wadde batuyita okuyisa ebbanje ery'emitsinde olwajjo nene wabaawo nga batongoza eri nanka zaabwe kati nga walabye Museveni akyalimba kyabeeruweero ng'oggyeko abajega era kyova baddira bibaasi ne basomba omuntu okuva embalalawa ne weebuuza ati atozze kulaba beeruweero benakaseke ate tulaba osomba b'embaale osomba ab'ebunyolo osomba ab'embalala ezo zonna nno ssente buli baasi eyo gy'olaba bagisasulira obwana bw'amasomero bwonna babwambazizza bitisaati babugye ku masomero eyo mbu omukulu alage nti alina abantu gw'obadde mu buyinza emyaka 40 naye tosobola na mu kitundu gy'ogenda kwesiga abantu baye era olina kuteekawo mabaasi gabasomba obadde mbuyinza emyaka 40 wasanga bannansi tubirudinga gye bayita middle class kwa Mwami Museveni ekimubonyabonya kyatamanyi kuta middle class buli wota middle class oba oleesa obwavu eggwanga lyonna olitunze buli kakolero konna ke wasangawo katunze eno weweewola eno boddira bannansi obazanyira ku bwongo musimanyi oleese PDM munkuwaddeyo akakadde mbw'ate simanyi wali zituuka 5,000 gwe wali okirabye mu nsi ki kuba nze nasoma ebyenfuna ekyenjawulo nono bamwine yasoma ebyenfuna mu kugungo gyeko ebyobufuzi bye byabayogera tewali nseega ba ssente mbugundi tukusuuliddeyo tumuyita political bulling okwemulisa mbuzi abakyala tubawadde ne bakuba mu ngalo akuwadde naye mu ddwaliro gy'olaga tasobodde kuteerayo ddagala amakubo ge waliisizzaako ebirime nago gaafa gavumenti eteekerawo abantu obutale obw'ebirime neffe waffe tuli magonja tulima amatooke tulima emiyembe tulima ennaanasi nekwa ne security ebyo byolunda fe wano mu Uganda tukyalina kati bye tulunda ng'oggyeko bo bana abalina emmundu wakati be basobola okukuuma ente zaabwe n'embuzi zaabwe n'emmundu naye ffe wano buli kye twateekangamu nti tuteekewo tufunemu akasente ka fiizi kage n'olwekyo manifesto zino buli bw'ozitunuuliramu ogiwereflectinga n'otatera kubanga bano abantu botera okulaba osanga omusajja omukulu bamututte mu byofuzi bamuwaddeyo n'omutwalo gumu n'aleereeta nga yambadde kitisaati kiriko simanyi protecting the gains naye ng'ewakaawe talinaawo yadde kamyo ng'omubuuza gains ziriwa z'oprotecting ewakaawo bwe bwavu oprotectinga bwavu yensonga lwaki oleereeta eri Mwami Museveni gy'ava tebasobola basomba ku bibaasi kuba bali bize omusajja onoomugjayo otya mu nteeze alina okusala ebisagazi alina okukama alina okugenda eri gye bateeka gw'obadde okimanyi nti Mwami Museveni yazzaawo ebibiina by'abeegasi ewaabwe gy'ava eyo ekiruhula era obisangayo eby'abaagasi bano abatunda amata balwamirama ne baggulawo ebibiina by'abeegasi ne wano omubuuza nti owaaye wano nga tetulaba kitambula nti abaawo nabakuumiraawo mbaagala mu bwavu tubatwaleko ne kye twabasanga nakyo era ensonga lwaki okiraba tusobola okubeera wano ne bakugamba nti ebyalo byonna babisengula ne beeteekesawo security y'ekiyaaye naye nga wogenda owa security okumugamba nti ewaffe batwalayo ne yeefuula akuyamba naye nga y'omukubo manifesto ya Mwami Museveni mwabano kwemba mugitunulamu terina makulu eyo eringa kwegamba yenkugamba eki eringa empewo eno carbon dioxide eringa empewo ya carbon dioxide terina makulu eyo kubanga gw'obadde mu buyinza emyaka 40 years n'otuuka mu kitundu ekyeruweero nga tosobola nakulagayo yadde kaguudo bwe katiko keweezingako oba eddwaliro ly'oteddewo bannansi kubanga bw'oba manifesto zonna zibirudingibwa ku bintu bino wamanga biba bitono nnyo ebyobulamu ebyenfuna n'otunuulira ebyokusoma ne kati bo bakulaga nti abaana bayingira primary school nga bali 7,000,000 ne bagenda otuuka mu P7 nga bali 3,000 ekyo obadde okiraba nalabye ku bakungu b'ekibiina kyenaale nga manifesto eggulwa bakole kyabo nga bobalaba bafaanana nga batendereza era nga bawa omuwendo gw'amasomero agaaliwo nga kati mangi ag'amasomero mangi agali mu luweero ndagaako kwabo g'osobola oteresa ekyapa kyo ndagaako kwabo bwalabe g'osobola
beera wa mazima era ng'omusajja omukatulika yambadde sapuli oyogereko nti eruweero eyava e Roma oyogereko nti eruweero yes mwami Museveni takoze nnyo naye waliyo kino ekikoleddwa gwe weruweero gw'olina okumpa ati kati gwe w'amawulire gonkaka nze kugaisiina kyendaba ng'oggyeko obwavu n'okututwalako ebibanja kuba bo beesomye wano Buganda bagitututteko besomye basomba abantu mu mabaasi n'okubawa obukunkumuka nkugambye nze waffe Nakaseke egombolola erisinga okuwagira mwami Museveni ne town council bagiyita Nakaseke town council ne Nakaseke sub county naye eddwaliro lye tulinayo eddene obote yali tuzimbira Nakaseke main hospital bano bw'obabuuzaayo basobola oddikulagayo nekkubo lye yatuwa wano w'obulenzi Nakaseke kapeekoolira abantu nsiba ndyogerako naye yagaye terisobola tetugenda kulirira abantu ng'oggyeko abantu kubanga abantu tebategeera kyekimu ne omusajja atusanga wano tulunda nga tulima nga tulina n'ebibiina by'abeegasi naye olwaleero atuteereddewo busaako n'asindika wano basajja be bamanerenda nakubuulirako wano nti bamanerenda bonna boogera olulimi olu era be batututeko n'ebyobugagga byaffe gwe obadde okimanyi nti olwaleero n'abasomesa bakyali mu kwekalakaasa abaana tebasoma naye nga akwata ssente n'aziwa bamobiliza be mukulu bamwine basomba abantu abagenda kulaaleze simanyi bakolekoleyo political bullying olw'okuba yavuwazizza abantu kati n'abantu tebakyalengera wala bagenda kulala okulwa ku bukyere okubawa obukunkumuka okubateerawo essuubi we litali nkugambye Museveni akafuga emyaka 10 ago ana fewaffe Nakaseke ng'oggyeko buno obusente basindika mu biseera by'okulonda ne babakuŋŋaanya basajja battu ekyalo tukiwadde emitwalo 3 buli omu n'afunako siringi 600 ne babagabira obuseppiki ne bagabira obusowaani naye nga n'akugabira obusowaani omugamba nti owayo badde mu gavumenti emyaka 40 nga ne ku kyalo kye kwava tasobola kubateerako borehole ennaku ezo najja wano n'enkunnyonnyola nti waliwo omukungu w'enaalemu bamuyita Namayanja wa ku kitebe kyabwe bamwine gy'abeera wano era y'omu ku baayogedde naye gwe okimanyi nti ne ku kyalo kye gyatera okubeera ebukakala ku kyalo kye babadde banywa amazzi n'ebisolo ndi ku rediyo nze nabazimbidde Naikonto n'ekkuba erimutwala mu maka ge ebukakala nze nalitaddemu ssente ne balikola ow'ekitebe neno baba wabuseppiki ku kitebe mugende mugabo buseppiti n'obusowaani ebyo si byetwe kati manifesto nze ekisinga okunsanyusa mwami yasoma byanfuna tewali manifesto ebesingira ku handouts. Manifesto is based on general projects. Owulira sebo nga general projects waliwo statement mwami Museveni gyasooka okukola emabega kaawo wetwamusaba nti omusajja aliweeyo waffe n'amugamba sebo tusabayo ku kkubo lya koolasi n'amugamba nti walunzeeko ku mbizi n'ogiteeka ku kagaali ogitwale mu katale nekugamba wompisa si wa koolasi nti nzaayo kakati lye tubuuza nti buli wooba ng'oyagala abantu bakulaakulane odevelopinga ze bayita infrastructure kitwanguyira nnyo okujja ebirime yebuuza nti ye kati infrastructure agikolenga essente ezikoze infrastructure eyo teriyo kigenda kuveeri ate kakati tumugambye nti abeeba munaani kabalima ennaanasi wabasuubiza ekyuma ky'ennaanasi tumugambye nti ab'eŋŋoma balunzi bante wali badde obateerayo direct corporation zaabwe ezikola ki cooperatives zaabwe ezibagatta n'ebyuma nene waffe fewane waffe baddembe okutukotogera kubanga agenda ya Museveni yakwavuwaza Muganda na kumutwala Lutindo wano kulogola Simba mwami bamwina agambye nti abo bonna abakwatibwa mu ebyo gwe weetololedde ku mwami Museveni era ye anti ye naye mwami bamwina agambye nti abo bonna abakola ebyo balina kubonerezebwa mu mbonereza erika akabonera akalaga oyo yakoze bwati mpaayo omutuukirivu mu kibiina kyabwe amalaalo ga gundi gaago kabonera akalaga nti yakola bwati ateekateeka kutemula bakama abe batemako mikono ampulirizo bakama abe ba propose abatemeke Lutindo tukyagenda mu maaso omukulu kabisa erugaza wa kabisa General Stores we balokuuliriza ndabira Honorable Sozi Isaac ondabire ne mukulu Sezi mwenna ne tiimu yonna njetumiddeko bwana boogere Sulaiman kansubira ojja kuba obutereera ne muganda wange Ben boda simanyi oba ebintu akyabitegeera okusinziira ku candidate we omukka gwazze muddugavu nakifumaawo
naye kale embeera bwetyo bwe yatambudde ogwasimbwa Beni yanyogoze. Bwana Bamwine, Lutamaguzi agamba kino tekikyasoboka kukyusa bukyusa buyinza, emikono gy'oyagala gitemebweko, wandyesanga gitutte bakama abo naawe kutwalira naye ekizibu kyokoze okuwaayira mwami Lutamaguzi muwaayidde kubanga byayogedde ekyo tekibaddeemu kati bwobanga gwosazeyo kumwongereza muwuliriza mbadde nedda muwaayiriza kuki omuwaayiriza nti agambye nti ekyo tikisoboka. Mwami Lutamaguzi afaanaganye n'omwana watwatusoma nga tukola bigezo bya senior 4 pepa y'okubala kati ye ebyokubala byali bimukwata bubi ebyokubala byali bimukwata bubi kati byayingira mu pepa n'atandika n'awandiika assuming it was Mirambo n'atandika n'awandiika es about Mirambo ku pepa y'okubala ng'agenze mu history ne Lutamaguzi ali mu history gyalimu yennyini kubanga tubadde twogera ku bulyake nakyo ekisaanidde kukolebwa era nze ninkugamba nti tuteekwa kufuna etteeka era nkyogedde mu luzungu which can make corruption risky ekitiisa buli omu okuguzza butegezaako. Abantu abagenze mu nsi z'ebuwarabu bayinza kukubuulira mu nsi z'ebuwarabu n'aba shopkeepers tebakyaliyo, ateekawo edduuka lye namu items weziri n'ebbeeyi n'agiteekako, ng'ojja n'oteekako sente zo n'ojjamu item gy'okola ki gy'oyagala, kakutande otwaleyo item nga tosasudde. Lwaki mwali Museveni ebyo tabikola akuzaala ebesi anti talina wakikola kubanga President Museveni njagalawo wennyini biki ebimulemesezza ekisooka wakalulu duli bwe yakireeta mu babaka ba parliament abo opposition ebyo basooka noga nti omusajja oyo etteeka yagala kulireetera kwataffe owakalulu tosobola kubikyusa byonna n'otaasa eggwanga oba kawulu kiba kibe oba tebakakubuliza naye nga gwe eggwanga olitaasizza. Ekintu kimu ffena tuvuba mu lyato eri abo opposition bandi bade bakulembedde n'ekyo omusajja ayagala kukwata ffe. Kati Mwami Lutamaguzi byayogedde singa mbadde mulonze nakaseke guno gwe mulundi gwandibadde ogusembayo kuwa Lutamaguzi akalulu. Ennyingo ya 79 ya ssemateeka ate njagala onyambe ogivunule mu Luganda olulungi. Article 79 functions of parliament kale akasooka kagamba bwe kati subject to the provisions of this constitution parliament shall have the power to make laws on any matter for peace, order, development and good governance of Uganda. Kivunula ntukusinziira mu kawaayiro kano ka ssemateeka parliament yeina obuyinza obuleeta etteeka lyonna erikwata ku mirembe, ku butebenkevu, ku nkulakulana n'obukulembeze obulungi. Mwami Lutamaguzi kino kisanyi kyakubiri agenda mu kyakusatu bunaawulidde ate nga olina okujja ate emyaka 10 egyamazeeyo ti waliwo olunaku n'olumu batera kuba nga bya gavumenti byereeta balina essaawa ezibasooka kwogera ki ababaka ba parliament matters of national importance. Siwulirangako olunaku n'olumu Lutamaguzi twagambe nze ndeese private members motion on matters of national importance ku bulyake naga kisiiri afa kisiiri ate tumusasula buli mwezi tumusasulira okukola ekyo $5,000,000 buli mwezi kyatakolanga era tukyogeddeko kati n'atambula n'agenda eri abakubuuziza gwolaba otya ate gwe tukusasula si byakyeyagalire. Ekyokubiri mu kawaayiro ke kamu kagamba bwe kati akokubiri kagamba bwe kati except as provided in this constitution no person or body other than parliament shall have the power
to make provisions having the force of law in Uganda except under the authority conferred by the Act of Parliament. Nti tuwaliwo omuntu yenna oba ekitongole ekirina obuyinza okuleeta etteeka erinaleeta obutebenkevu emirembe enkulaakulana n'obukulembeze bulungi okujjako nga palamenti yeragidde. Biki palamenti byetalagidde? Anti palamenti wuuno taleetangako kyebayita private members motion. Private members motion nti ku buli ake nze nga Lutamaguzi asindikibwayo na Kaseke eno endowooza yaffe n'ekyembi n'omwezi guno gwawedde jjo tabanja bamusasula dda tabanja tusasula gwakawuta milioni 5 buli mwezi. Nze sifaayo nze mpitidde wano nze gweyogera ababaka mu Uganda twali tufuniyeko mubaka by the way ayagamba nti nze sijja kulya sente z'omuwa musolo za bwereere zitwawula yaliwo era zitwawula yagamba nti abakampala Central Unity babintuma n'akwata ensawo ye n'afuluma n'omusaala tiyagutwala naye mwami Lutamaguzi bw'aba asobodde kufuna emyaka gye 10 nga tumusasula buli mwezi milioni 5 okutuleetera amateeka agasobola kuleba nti galeeta enkulakulana galeeta emirembe obutebenkevu n'atasobola kukikola talina mu luzungu bagiyita talina moral authority ebyogerako tasande kubinsinyako kubanga tumusasula buli mwezi. Mwami Bamwine ebintu bingi palamenti byereeta nebisigalawo yensonga lwaki mwami Museveni akugamba biri byewayogedde simeba batemeko emikono bakole batya ansa yennyini n'ogiddamu nti mwami Museveni ekireese ekyo waakalulu nenkubuuza nti owaakalulu ng'alina omutima alina eggwanga ku mutima gwe ye tasobola kusalawo nti yesu obuyinza mwabumpa wadde mwampa obululu naye ABCD nsazeewo oba bululu bwammwe obujja tebumunyongera oba ne palamenti ekyalutamaguzi kya bululu palamenti yemulagira semateeka yemulagira kati palamenti shall have the power not will palamenti shall Parliament have the power to make laws on matters that of peace, development and good governance. Obuyinza bibakola ki? Lutamaguzi ekyokubiri ndakatona ekyokubiri tulinawo n'abantu abatulaseeko nti kisoboka ngani mwami Nsereko yaleeta etteeka lya social media ya computer misuse niliyitamu lyafuuka teeka. Mwami oyo yali independent by the way mwami ono webugiri basalirwa n'aleeta etteeka erirwanyisa ebisiyaga bulambalamba ffe nange eggwanga nituliwagira niliyitamu nilifuuka etteeka. Mwami Lutamaguzi tumusasulira ki? Bwana Lutamaguzi kati njagala kwebaza Bamwine era enteesa ye yeeyo ateesezza nga RDC naye okwebaza abatuuliriza kansala ziwulugume Sebese mutangambye nkutumireko n'omwandu akadde Bwana Lutamaguzi ne Serugone ajja kutwala eyo kubanga talina kyatugamba. Badde nkyakugamba IGG kitongole kyateekebwawo ssemateeka IGG yaliwo yali atandise okukwata ku babbi omwami Museveni we yamugamba gumiikiriza ssebo nze nakuwadde twabuguma muleke twabuguma IGG aweebwa powers bwe yatandika okukwata ku babbi Museveni yamugamba atya kubanga ffe omulimu gwaffe nga palamenti ffe tetwimplementing ekyenyagala wuliriza mwami Bamwine mulekayo nze mbadde twabuguma nze mbadde nkuwuliriza kubanga ne bwogamba nze mu wiiki eri ewedde bayita nayimirira ku fulo ya palamenti nembuuza sipiika nti tuleeta ebiteeso wano ebyamakulu baminisita bonna balazeewa kubanga nakuwadde obudde obadde soka omwongere ku kadde kuba ndaba buguma nze mbadde nkuwuliriza si lwakuba nti mbadde sirina byakwogera wano mu gavumenti yammwe temuliimu asobola kulwanyisa bubbi kuba bakama abo bonna abasinga babbi
era buli woleeta ekiteeso ekyo kati beemeketa amannyo babuuza ono omukozi waffe atuwaayo ate batutemeka emikono kubanga bw'otunuulya ku nnyanja wuliriza nze okubanga muwadde obudde badde nsobola okugirirakati ono ye komisona w'abaladisi badde nkugamba kati wuliriza obulimba bwe Betty Kamya yaleetako nga igigi n'ekiteeso kye bayita lifestyle audit omukulu n'agamba ekyo tekisoboka palamenti n'ejja n'ekiteeso n'egamba nti tulina okulangirira ffenna ebyobugagga byaffe ffenna tulabe nga tumanya nti gwafuna $3 tubuulire buno bwonna obugagga bw'okuŋŋanyiza nga bano abasajja bwe babazanyira ku bwongo nti simanyi bafuna $3 naye otunuulira ng'obugagga bw'eggwanga almost bwonna bwabwe kakati mwami Museveni n'avayo n'atugamba nga parliament so judges are not allowed to declare their wealth ndoze ekyo wakimanyako naye twali tuleese etteeka njagala kubuuza bana bamwine nze bwondeeta mu pulogulamu atono ng'agyogereramu bana bamwine wuliriza nze moderator anti wuliriza kati ndowooza obalaba bana bamwine bwana bamwine wuliriza mwami Lutamaguzi bwe batyo bakuvuba mu bubbi bwabwe ne batwala buli kimu ne bakyera nga bwakuvuvuba njagala nedda wuliriza bwana bamwine mpuliriza bwana bamwine mpuliriza bwana bamwine omuzindalo gwongujjeeko mpuliriza bwana bamwine wa mwami Lutamaguzi obudde sina mutawaana ayogere byotayagala oba ayogere byoyagala muwulirize ayogere byolowooza nti akulimba oba byatakulimbe mwami Lutamaguzi ayogera ku bubbi gavumenti nejjayo amasepiki enkuba y'amasepiki mu ministry bwana Lutamaguzi obadde oleeta ekiteeso olina wooyogeredde nti wayimirira ku fulo ya palamenti n'obuuza sipiika bantu tagoberera parliament mwane ku video nembuuza speaker nti tuze mu parliament olwaleero okuteesa ku nsonga eziruma bannansi tuli Uganda yesinga ba ministers abangi ebimu ku bino bye tuleeta wano byetaagako ansa kubanga idea accountability related nga tulina ba minister abo era taye bw'anaagamba nti of course naffe kitushokinga kakati mu budde buno tebakulimba nti bano balina wiru ewanyisa obubbi kati kanzireko ku saidi kanzireko ku saidi bwana bamwine ekimutta yaabuuza wali oleeseyo ku kiteeso oba osuubirwa okuleetayo ku kiteeso kakati isinote mata nti otete wali ekiteeso gendo tunule report kati kamusomeseeko nmanyi bano batumenya parliament only makes recommendation uliriza kukusomesa bamwe obuzi bagenda bateeka mu bifo ebyo nga temumanyi parliament only makes recommendation bwana bamwine njagala weefuke fundikira bwana Lutamaguzi muwane yeeyanika beba abantu kati bagenda ne babateekerawo ne bajja ne bababuzaabuza tebakulimba nti ababba eggwanga bava Amerika bano abasajja be babbye eggwanga ennyanja zino zonna sente kale siggwe bwana Lutamaguzi kale siggwe oba owoposition yenna oba ow'ekibiina ky'NRM yenna wali wavuddeyoko ku mubaka kubanga IGG bw'aleeta ebintu ebyo IGG parliament alina okuripootinga era mwe mukkiriza okubeera bw'abanga yaleeta ebintu ng'ebyo parliament yali esituseeko n'egamba nti nno mukyala IGG byayogedde president nabyazzeemu ABCD akakati n'ekirala stop blaming parliament. You know the quality of MPs be mulina ekika ky'ababaka ba parliament n'abamu wuliriza nze manyi nze njagala ondete nga sebo mukama wange omukulu ono awena badde
Honorable Maguzi. Seconds sibula kakati nze nkugamba nti ababbi tebasobola kulwanyisa bubbi bano abasajja be babbi eggwanga era tebasobola kulwanyisa bubbi kati tosobola kubagamba nti mwetemeke emikono n'ebigere ngono byaleeta kati ekimuganda kuleeta etteeka ekimulemesa kuleeta etteeka ennaku z'omwezi nga 22 Oktoba omwezi guno essimu yange eri 0757 0757694754 Oktoba wengenda okwewandiisa tugenda kuva ku ssaawa kubanga etteeka eryo singa omukubaareleeta neligenda ku floor of parliament twandibadde by then obutandiriisemu naye kati yandibadde on record ngagamba etteeka twalireeta naye baali tulemesa National Union of Disabled Persons of Uganda,